Nasabye okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali era alabula Buganda. Nasoma ekiwandiiko ekyaliko emikono esatu ogw'omukubiriza olukiiko lw'abataka omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba tuli naye wano, ogw'omulangira David Kintu Wassajja ku lw'olulyo olulangira oba tugambe kale ab'omusaayi gwa Ssaabasajja Kabaka. Ate nange ndowooza mwenna mumanyi omulimu gwange, waba waliwo atamanyi mulimu gwange awaliko omukono. Mu kiwandiiko ekyo twategeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka si mulwadde muyi era tali ku ndiri. Ali Namibia, abasawo b'e Bugirimaani gye baasemba agende awummuleko nga bwe balondoola obujjanjabi bwe. Oweekitiibwa Sipiika, Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo be naye yennyini ng'awulira nti ekiseera kituuse. Akawungezi k'eggulu nayogeddeko n'ebiyiini ku ssimu. Era beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula, era yantumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'Obwakabaka zigenda mu maaso. Akawungezi k'eggulu kyakugirana